Omuyimbi Liripazo yeekoze obusolosolo kw'otadde n'okukuba oluseke akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo. Sheebah Karungi naye muyina nga nnyonnyola eri maama we akatambi nako weekali mu maaso awo. Pastor Isaac Mushana naye ebibye mbikuleetedde pengepenge ayogedde ekituufu kiikino akatambi nako wamma weekali mu maaso awo. Maama Janet Museveni avuddeyo nga si musanyufu era nga naye ogenda kubanga omwerabirako mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mukimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suviya News Extra. Munasonyiwa akasenyigako kanvuga mu speed naye tujja kugendera awo. Suvi Airport Pickup and Transport Service nze kenyini banage mumpagireko. Sheikh Ashraf Debi musomi wa dduwa akola ku nsonga zonna ennamba ye naye weerya wamma mukubireko. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omuyimbi Sheebah Karungi ono nno tali mu ggwanga lyaffe erya Uganda yagenze Belgium ayinayo show olunaku olw'omukaaga. So we yabadde agenda wabaddeko awo ebigambo ebyamubuuziddwa tumanyi bulungi nnyo si muntu wa interview nnyo apaana naye yabadde atubuulira nti waaba avudde mu Uganda kale obanga alina gy'atambudde entebe ye eya Queen agireka maama we kubanga maama we ye yamuzaala yabeera ateekeddwa okugituula. Musigenda kubanga ate muziremu ebigambo byayogedde ng'akatambi wamma ng'alina mu maaso wano katumulabe ali tusobole okweyongerayo wamma n'agaleero. Abana bange abana babagana nabo bali abasomerewa abazze okusobola bakujja waabwe kwanga kunyuma kujja sabo bendeserewa entebe ngiyo wa Queen mama wange sigala yazaala Queen. Bw'atyo Sheebah Karungi munnange atukakasizza nti buli waavaawo n'agenda ebweru entebe agireka maama we kubanga ye yamuzaala naye era nga mu kiseera kyekimu omuzinyi we liyita dansolo munnange si musanyufu kubanga Sheebah Karungi ku luno tagenze naye munnange amulese mu nsonga ezitali zimu. Katulabe akatambi kano ye liyita ng'ate agezaako okweyogerera. Bakule Byera Sheebah Karungi nga tubitadde ku bbali nkuze butereva ate ewa Liripazo oba agenda ogula emmotoka ow'enkudi ow'ekisododo munnange nno yamala n'asinkana omukulembeze w'eggwanga ng'akatambi wetwakalaba bajjukira yali yatusuubiza towooza mwaka gumu ku ebiri emabega nti ye kaalisinkana omukulembeze w'eggwanga tajja kudda mu kutemya tajja kudda mu kulaki aliyogera kintu kimu kyokka mukulembeze w'eggwanga njagala kasente embeera ewange embi nnyo twali tumanya asaaga. Bazaala Masaka kitaabe yafa mwavu muzibu waali mulwana ng'ali mu kuzaala yatuzaala bangi ennaku erumyezi Masaka kaliisizo njongoza weebale nnyo jjajja obwavu obuvuddemu. Bw'atyo munnamasaka munnange ye teyeeridde ntama ayogedde ekimuluma nti ekikulu ayagala ssente ate era nga buli omu yiyitaga akasente naye era nga mu kiseera kyekimu ye waliwo avuddeyo n'akukkulumira abantu abagenda ew'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyokka ate ye ne batamugamba nga ate yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu biseera bya campaign era nga si mulala ye maama Janet Museveni ngenda kubanga naye mu kutuusaako mu maaso wano naye lwaki nsigalange ng'ate nga nakola nnyo omulimu gwa media mu kalulu ka muzeeyi ani atandaba lwaki nsigalanze lwaki mbeera nsigala ku luno njagala muzeeyi ompite nga ndi special nga sineeyambula nze anti muzeeyi akolagana abeeyambula anti muzeeyi akolagana abeeyambula kisa kyamukama teyamuwa ekifo ate nze ndi waki siri wa media
kati wano nkola ki bwemba njogera ko eri eggwanga mba njogera ku ki live kumpewo ndi wa TikTok ndi wa mawulire buli kimu kikola nazinira Museveni akalulu konna myezi egi lwaki nze situkanko wa Museveni lwaki situka wa muzeeyi muzeeyi no ndi munyiivu nze nakola akalulu nze gwolaba nze simanyi sina wesatuka ku district zonna simanyi bisatu simanyi meka mu balugwala mu bakyoli mu balangwa mu baluse mu bateesa mu babisu mu basamya njagala muzeeyi ampite nange ate singa Ssaabasajja Kabaka nani eyambu singa Ssaabasajja Kabaka mutebi zetugambe sinani zijje bambi mutyamu wekitiibwa njagala bwadivayi naye njagala kusingana muzeeyi nze kenyini nze njagala kutuulako naawe nga bwotudde n'abamawulire singa ofuna omukisa n'omusingano ogenda mugamba ki alina okumpa byonna byenjagala ate abamulete yabawadde yamusaba ennyumba musabe emmotoka musabe omulimu kino ekisanja kyakutusiibula nebampa sinabakubirabako sinabakubirabako wadde emmotoka sinagiraba n'ennyumba sinagiraba sinabakubiraba muzeeyi nafunye ennyumba ya miliyoni 4 muzeeyi gye njagala eri ku lw'entebe yabasasula agule sifumbiddwa ndi ku muzeeyi nafuuka mulaluwo ensi yonna etukyayiwe tuyita bamuvumi nze kati nafumbirwa enaale bw'oba ggwe kati neetaaga gwe obompa tewali mulala osigadde gwe Maama Janet sigadde nze Maama Janet Museveni agenda okufuna Museveni naye nze ape byenjagala Bwatyo Maama Janet Museveni bwavuddeyo neyeemulugunya nti n'ebintu byonna bye baamuwa mu biseera biri ebya kampeyini okuli emmotoka gye baamusuubiza kuba twamulabawo ng'asanyuka nnyo waliwo awo eyamugamba omuwa emmotoka n'ennyumba gye baamusuubiza byonna tabifunanga neera takomye kwekyakowodde omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nti alina ennyumba gy'ayagala okugula ya miliyoni 4 eri ku luguudo lw'Entebbe bw'etoyongerayo ewa Pastor Isaac Romushana ono n'omukwano nga bavubuka bo bamwagadde nnyo nti ye musajja oba ye pastor akyasoose mbu okwogeza amazima era nga ngenda kuba nkutuusako wano pengepenge katono nnyo ng'ate naye ayina byamwogera ku mukwano bwe yazibudde endiga amaaso endiga zibadde ziyawombo nga zaakwata teziina kiddako naye mbu munnaye omwana mulenzi mwangula kalevu gwayita Isaac Romushana yayingidde business eno agiyingidde atya business agiyingidde amaze okukola research n'ategeera nti okubeera omusumba si bya kubeera ng'osiba ttaayi newankubadde abantu balina okutwala nti oli serious mu kyoyogera kuba omuntu wa Mukama bw'alina okubeera ne appearance ono yagambye nedda nsobola okuba ekibababa naye nga mbulira nesangula bwesanguza entuuyo abantu bajja kumpulira mwabagamba nti ogenda mu jimu kwaba smart wire ono yabuze bakalisaaki n'agamba kati bakak Franklin eri bayimbi ne basibanga ku biswayiri batindi jekisi bakolangayo bati ono n'agamba kangendeke wa musambo nensule kuzibeerinyiza motoka nakola omukono ng'omuntu nga gwegamba gwe bwakuyitako oyinza okugamba smart wire naye nga mudde wa Mukama era ayina ekigambo kya Mukama kyabuulira naye ye yazze nga branding yo kisooka muvubuka muto naye bw'ayogera oyinza okugamba mufere Mukama yabadde wa kisanyo eri omuvubuka ono nti yalina audience yasoose n'ataapingamu muvubuka anyirira abakazi bamwagala emisuwa atalabika bubi ate waatandika okwogera omuntu gw'oyagala okubeera nga oyagala ayogere alekeraawo omusajja ono alina ewantu we yakutte Abannayuganda mubadde mukooye okubeera nga muwayo mu kyaki ekimu ekyo-10 naye bulijjo musirise era mwenna abadduse ewa Rwamushana ye mmwe ababadde bakooye okuwaayo ekimu ekyo-10 nga mwabbibwa dda ne bulijjo musirise lwaki abasumba bamanipulatinga endiga zaabwe bakuteeka mu fiya bakutiisatiisa bakuenslavinga n'obeera nga property yaabwe
This is why osanga omuntu ng'asabira ku church age ng'omuntu otaligenda mu church ndala ng'omuntu oyo asabidde ku church y'emyaka nga 10 naye ffe ababanguleko batugamba nti wonna Mukama omusaba asobola okuwulira n'oteeka buteesi Bayibuli n'otula ku muti n'osabirawo eddoboozi lyo lye liwulira. This is why eddiini ery'Obuyisiraamu essoola talina gikwatira waka wokka newomusanga mu jjama asobola okusaawa omusaalo n'asaala. Abo kye mbaagalako nti osaala wonna manya mu kaseera konna bw'ogamba nti oyagala kwogeragana ne Mukama wo ne Katonda wo asobola okuwulira. Weewuunye lwaki abantu abamu oba endiga z'omusumba ezimu tezisobola kukyalamu makanisa malala. Kiri kye mbagambye kye babateekamu. Naye olwaleero waliwo amenya patani eyo. Olwaleero waliwo amenya ennatti eyo ebadde ku bantu empinguzi bali babasibako nti gwe nkutadde wano naye nga buli kanaku buli we bayingiza siringi 200 omusumba atwalako 10. Bwe bayingiza omutwalo omusumba atwalako 15,000. Waliwo abantu nga muli eyo mukola ssente muziyingiza naye ng'omusumba bw'akeera ku makya n'agamba nti ekiweebwayo omutima gukkuba guti n'olowooza oba omusumba ayogedde ku ggwe bayogera ebintu ebikunyisa n'abeera ng'ategedde ze wayingiza eggulu mu Katonda mugunulaba omuntu ng'asituka tayagala just because bambi yakola endagaano n'omusumba we n'ekkanisa eyo alowooza alina obuvunaanyizibwa okubeera nga yeggyako ky'alina mbw asanyusa kkanisa.